abaagalwa bassebo ne bannyabo bantu ba Katonda benzikiriza nti tuli ba muwendo mwenna gye musinziira okugoberera bemmanyi ne besimanyi, abali mu kibuga Kampala, abali mu bitundu ebyenjawulo, mu bibuga ebyenjawulo ebikola Uganda ne mu byalo, abantu ba Katonda abali mu bitundu ebyenjawulo ebya Afrika, Bungereza, Amerika n'ebitundu ebitali bimu, mwenna gye musinziira balamusaako Mukama waffe. Omuntu yenna alina ebirowoozo talemwa era talema kujjukira nti waliwo ekigenda mu maaso mu nsi ya Ukraine ate era ne mu nsi ya Russia. Tusanyuka bwe tutegeera nti banna Russia nabo tebawagira kigenda mu maaso ekyokozesa eryanyi n'okusaanyaawo abantu abalala. Kino kitegeeza nti mu nsi eno etategeerekeka kisoboka nnyo abantu abatono abayitibwa abookulu bato okusalawo n'okutegeerera abala bonna, naye mbakakasa si bwe gugenda okuba mu nsi empya. Nedda, ensi empya eriba yanjawulo. Kyenva nsaba Katonda atusaasire, ebirowoozo byaffe abisitule ng'omusajja bwe yayogera Yesu Kristo mu Matayo 24 nti ebyo bituukirira bwe birabikanga tuyimusanga amaaso gaffe okutunuulira okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. N'olwekyo twagala okwebaza Katonda, tusaba Katonda ekisa kya Katonda kibeere bannaffe abali mu Ukraine n'ensi endala wali entalo, n'abooluganda n'abanyigiriza abali mu Russia mwennyini. Mukama abasaasire. Era tusaba Mukama atubeere okulaba omukono gwa Katonda nga gukulembera okusalawo okuleeta emirembe mu Ukraine. Ono nno mutabani wa Willy Broda Nalubega, Peetero Nsereko Male okwogera gy'oli. Katusabe. Nkwebaza Katonda omukisa gwe tufunye okubeera abalamu okutuuka kaakano. Sonyiwa ensobi zaffe n'okwonna kwaffe ebirabise mu maaso go. Enkya eno Mukama nsaba Omwoyo Omutukuvu atuyigirize. Bw'anaatuyigiriza tunaayiga okwongera kumanya ebyo ky'oyagala tumanye, naddala ensonga ezikwata ku nkolagana mu bantu. Nsabye okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukwano gwange awuliriza, nsomye nnyo ekitabo kya Lubereberye essula ya 31 era munzikirize ngende ku ssula ya 32 mbeeko byenzijjayo ebikwata ku nkolagana z'abantu. Mu ssula ya 31 twagiwunzise nga Yakobo afunye okukkaanya n'okutegeragana ne mukoddomi we Labbaani, ekigambo kye yali agezezzaako okwebalama agende mu maaso nga tebatabaganye. Kino kitegeeza nti si nteekateeka ya Katonda omuntu okugenda mu maaso n'okumatira mu bulamu obutaliimu kutabagana, tusobya emisala n'ekiro mu bigambo n'ebikolwa. Naye Katonda si ye Katonda w'okubikka obubisi ku bubi noga nti kambubikkeko buyinza okugwamu abantu abalala bw'okola bw'otyo. Katonda ayagala kuggyirawo ddala bukyamu n'ekibi. Naddala mu kisaawe kino kye tuyigamu ennaku zino, Katonda ayagala okutabagana okutuukiridde. Kino kyeyolekera mu Katonda okuganya olugendo luno Labbaani lwe yatambula lubeerewo. Labbaani alyoka agende ng'omutima muyonjo n'ono gwe yamudduseeko. Oyo Katonda. Era twalabye nti okusonyiwa kuliko omuwendo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, essula ya 31 eby'ebimu ku bingi ebyabaddemu. Mu ssula ya 32 sijja jjirwako, naye nina ebigambo njagala tusome nze naawe obirowooze mu kisaawe ky'enkolagana z'abantu. Olunyolo olwokubiri lugamba, olwokusatu Yakobo n'atuma ababaka okumukulemberamu eri Esawu muganda we mu nsi eya Seyiri mu nnimiro za Edomu. Olunyolo olwokuna lugamba, n'abalagira ng'ayogera nti bwe muti bwe muligamba mukama wange Esawu
nti bw'ati bw'ayogera omuddu wo Yakobo nti natuulanga ne Labbaani nembeerayo okutuuka kaakano, era nnina endogoyi n'ebisibo n'abaddu n'abazaana, era ntumye okubuulira mukama wange ndabe ekisa mu maaso go. Olunyolo olwokutaano bwe luti bwe lugamba. Omuwandiisi w'ekitabo ekiyitibwa eky'Abaebbulaniya essula y'e12 olunyolo lw'e14 mulimu ekigambo ekigamba nti nno munoonyenga emirembe, mugobererenga emirembe. Bw'owulira ekigambo kye boogera muno mugoberere, ekigambo kino ebigambo ebyakozesebwa mulimu ekigambo kye tuyita imperative, enkola eri imperative, it's a command. Agambye command eno egamba mugobererenga emirembe eri abantu bonna n'obutukuvu, kubanga awatali obwo siwali aliraba Katonda. Nga bwe njogedde, enjogera yaakyo eri imperative. Katonda agamba nti it's a command, you must. Tuteekwa kunoonya mirembe bwe tuba nga tunaabeera baana ba Katonda. It is an imperative. Baebbulaniya enjogera gye yayogerako egamba nti kino si kyakkubaganyako birowoozo. Bwe tuba tunaabeera baana ba Katonda tuteekwa buteekwa okunoonya emirembe, si kusirika, si kugamba nti gundi yonna muta, kunoonya mirembe. Yakobo amaze okutabagana ne mukoddomi we Labbaani, ayinayo olusozi gambalagala, kwegamba ayina a very important struggle to reconcile with his old brother. Ayina olutalo lunene olw'okutabagana ne muganda we. Yalumanyi mu mutima, ajjukira ebyaliwo. Twasoma ku bigambo bye baayogera nti Yesawu agambye nti bwe ndimala okungabagira kitange nja kudda ku Yakobo muto wange mutte. Kakati basibo ne bannyabo, Yakobo abifunye, byonna byafunye, ekiseera kituuse nga east west home is the best, ateekwa okusinkana awaka, okusinkana Esawu. Olutalo olumu nga luwedde ayingira olutalo lulala. Tusoma bwe tuti nti Yakobo n'atuma ababaka bamukulemberemu mu lutalo luno olw'okutabagana. Olugendo lw'okutabagana lwetaagamu okulowooza, lwetaagamu okuyiiya, kyokka ekisinga obukulu lwetaaga Katonda. Yakobo bambi mu butiitiizi kyava atuma abantu basinkane Esawu muganda we, bagende bamusinkane. Wano Yakobo kikyaliko, atandise olugendo olw'okutabagana. Ebyaliwo byaliwo, naye kaakano yokka omusajja ono Yakobo ye yazza omusango. Kino kye kimu ku bintu ebikulu Yakobo kyakola ekitatera kulabika ate nga kyegombebwa nnyo, ye muntu akoze omusango okunoonya okutabagana. Bangi mulembe guno tebaagala waakiri ekintu kisaanawo naye nga takkiriza, waakiri embeera etabuka naye nga takkiriza. Eriyo abamu abaga nti waakiri bangoba ku mulimu naye nga sikkiriza kukola lutalo lunteekateeka ya kutabagana. Kakati ono baaluganda, atandise olugendo lw'okutabagana. All he is longing for is to reconcile with his brother. Bagenda kwatagana batya? Niye akitandise. Olugendo olusoose lugambye Yakobo asindiseyo ttiimu. Asindise ttiimu. Kino nga kikulu nnyo nnyini ddala okukirowoozaako. Waliwo bingi bye tukola bannaffe ne bibanyiiza, n'okimanya nti bikunyiiza, bibanyiizizza, n'omanya nti kyenkoze kikyamu, naye ekyo bw'okimanya kiki kyokola. Bano batandise, atumye ttiimu egende mutabaganye ne muganda we, kyabaga nti mumugende beegayiridde. Mukwano gwange awuliriza, simanyi oliridda wa, naye amatu gange gawulidde abooluganda bangi abaayawukana kafuufu, same father same mother. Abooluganda njagala kutegeeza mukwano gwange nti Yakobo ne Esawu baaluganda, bakika, musaayi gumu,
taata omu maama omu. Ekimu ku bigambo ebisinga okubeera ebyekekwa leero abantu bangi abayita abakristaayo balagajjalira bagayaalirira enkolagana yaabwe ne baganda baabwe ab'omubiri ab'omusaayi. Kwe kugamba simanyi kyeweddira naye byensinga okumanya babeera ba mmere. Fe ab'emmere tugamba nti wano Yakobo atabagana Nsereko ne Male batabagane. Kifaananyi kya kutabagana kwa Nsereko ne Male, Kayiwa ne Kawuma, okutabagana kwa Busuulwa ne Kayongo, okutabagana okw'amannya ago kwe kugamba okwa Mutumba ne Kiwalabye, okwa Nansereko ne Nakasinde, okwa Nabitengero ne Kiwaamaaso, okutabagana okwegamba ngambe okwa Nambooze ne Nasimbwa. Amannya ago ngategeera. Kati teekawo agago kubanga nze nange mmanyi gano gensinga ndi Rich Mugano. Teekawo agago nti Onnamutebi ne Nansubuga abaafu kutakkaanya. Kakati kino kyendaba nti eyasobya afuna ttiimu emukulembere nga ekigendererwa kya reconciliation. Mugende mwogere naye, mbeegayiridde mugende mwogere naye kubanga mwetaaga. Mugende mulabe bwali. Njagala kutabagana. Abantu abafaanana bwe bati babeerayo, abanoonya okutabagana, abanoonya emirembe bwe babeerayo nga baba muwendo. Kino Yakobo kyakola, atumye ttiimu. Wali olowoozezzaako okutuma omuntu okusobola okutabagana ku radio eyitibwa Prime Radio. Waliwo program bagiyita Sonyiwa. Naye mpulidde abantu nga beetonda nga bagamba nze nasobya, ne batuma ttiimu ne bagamba omu ku bakozi omu ku baweereza ba Prime Radio y'omu ku abo abatumibwa, genda mumuŋŋambire nti njagala nsonyiwe nasobya. Kakati ono atumye ttiimu eri abantu abagumu ennyo nnyini ddala nga ye tayinza kutuma ttiimu. Ng'omusajja yaguma, omukazi yaguma, oyinza okuba ng'oli ku muwendo gw'abo abagumu ennyo, unmovables. Kwegamba olinga lwazi, olinga lusozi oluzibu. Teweetaaga muganda wo, you don't need to reconcile. Tomwetaaga and you don't want to meet him. Gye bali mukwano gwange Yakobo atumye ttiimu egende musinkane. Kiki ekiri biki byabagamba mu ttiimu? Onyirugamba onyirokuna n'abagamba nti ng'ayogera nti bwe muti bwe muligamba Mukama wange. Ekigambo ekyo mukiwulidde? Ebyawandiika biyigiriza nti omukisa Yakobo gwe yafuna gwali gumuwa obuyinza okubeera mukama wa Esawu. Naye olw'ensonga ey'okutabagana ajjukira n'okujjukira nti yakola eky'obunyazi n'atwala ekitali kikye. Kati akomawo n'agamba nti I am down on earth. Agamba baaba we nti Mukama wange, mu nkola entuufu ey'ennono, mukulu wange abeera Mukama wange, aba Mukama wange. Mugende mumugambe Mukama wange nti nno nzize. Mumugambe nti gye nali nabulira, nabulidde mu nnyumba ya Labbaani. Mumugambe nti bino bye nnina. Mugambe nti ansaasire. Naye nafuna bino na bino. Tali mu kwewaana. He is not just bragging around. Nedda. Naye anoonya kutabagana. Ani anoonya okutabagana? Yakobo. Kutabagana nani? Ne mukulu we ki? Bamugamba nti muganda wange mu by'omwoyo. Muganda we ddala. Muganda woono babazaala bonna. Eri abantu bangi abafuusa abakristaayo ne bejja mu kika. Ono anoonya kika. Njagala kutegeeza kituufu. Wafuna mikwano gy'Abaganda g'oli Munnalwanda. Naye bali Bannalwanda banno be Baganda bo ddala b'omu musaayi. Sigambye nti bano si Baganda bo. Bano Baganda b'omwoyo, bali Baganda ba musaayi. Ebyawandiikibwa bino byensoma biri ku baaluganda ba musaayi.
era njagala bisoma nga nkikkaatiriza nti waliwo muganda wo musiraamu naye muganda wo oli mu Seventh Day oba oli mu ki oba oli mu Katuliki naye olina muganda wo musiraamu oyo muganda wo olina muganda wo omwanglican gwe toli mu Anglican olina muganda wo omukatuliki gwe toli mu Katuliki naye oyo muganda wo ebyawandiikwa bigamba kutabagana reconcile wano ninawo ekintu ekirala kyendaba ye price ya reconciliation ekigambo kino ekyokutabagana obanga kinaabeerawo waliwo omuwendo omuntu gwasasulira waliwo okufaayo attempts nyingi afuba akola kino nakiri okusobola okutabagana naye tekumala kajja waliwo obugayaavu bungi ku kigambo kino ekyokutabagana oluusi tekira kubaawo Yakobo asasulira omuwendo guno ng'atuma ababaka bagende ku lulwe and he is just down on earth alindirira kiki ekinaava eno agambye nti wemutuukayo mugambye nti mukama wange Esawo onsaasire olunyiriri lwokutaano lugamba nti era nnina ente n'endogoyi n'ekisa n'abaddu n'abazaana era ntumye okubuulira mukama wange ndabe ekisa mu maaso go. Kino kitegeeza ati nti Yakobo yali akkiriza nti yeetaaga okusaasirwa okuva mu muganda we Esawu. Yali yeetaaga okubeera nga batabagana byonna abikoze adooginze afunye abakazi bayitirivu afunye ente nnyingi naye byonna tebigasa nga tatabaganye na muganda we tebigasa. Mukwano gwange agoberera njagala kubuuza kibuuzo olowooza toyinaayo muganda wo ow'Ekaabasanda ow'Ekyojjomanyi ow'Ekidudubisi ow'Ekampala ow'Egayaaza Wakiso ow'Ebunyama nga muganda w'oyo mwayawukana kafuufu kiki ekyabaawukanya ttaka ne mwawukana kafuufu simanyi kyabaawukanya mwayawukana kubanga taata yamwagala gwe n'atakwagala oba yakwagala ye n'atamwagala bujja bwabaawukanya bubi mwayawukana kiki muganda wo yasembera n'abikkula ku nsonyi zo bwe yabikkula ku ngoye za mukazi wo muganda wo ne muvaawo kafuufu ejjambiya yawona mpone nawogaa nti tetulikwatagana olwekyo ekyaliwo yakola bubi simanyi kiki kyaliwo naye gwe okimanyi ekyabaleetera okwawukana okubi kakati olwekyo ne mumala ebbanga nga temukwatagana. Ekigambo kigamba nti mu kitundu kino newankubadde Bayibuli egamba nti wabaawo obutakkaanya gwe bakosezza gw'obonoonya oli akosezza naye na kino kituufu kubanga kiwandiikiddwa nti yakola ensobi yali Yakobo kati anoonya mukulu we Esawu basobola okutabagana era mu bukkakkamu ne mu bwetowaze ayita Esawu mukama we nga yeetaaga okutabagana. Njagala okutegeeza mukwano gwange agoberera nti kino tekyamala gawandiikibwa kyawandiikibwa okutegeeza fe abatukiddwako enkomerero z'emirembe. Olina muganda wo olina mwannyoko bwe mwayawukana tokyamulowoozaako eriyo abaayawukana ne bakitaabwe ddala nga tayagala muwunyirizaako era nga embeera gy'alimu eragira ddala nti balina obutakkaanya. Njagala okutegeeza mukwano gwange mu biro bino eby'enkomerero biro ebisembayo Katonda alina kyatukubiriza kwe kuzimba okuteekateeka abantu olw'obulamu obutaggwaawo era Katonda akwetaaga okubeera ku muwendo gw'abagenda okulokolebwa. Olokolebwa lwa bukisa. Bino eby'entalo z'olimu ozirimu kubanga tonnategeera nti walokolebwa lwa kisa. N'olwekyo nsaba mukwano gwange agoberera nti nga Yakobo bw'ateekawo omuwendo n'atuma n'abantu okumutabaganya ne mukulu we, ndowooza naawe oyinza okubaako gw'otuma omwesigwa ng'osaba appointment okutabagana ne muganda ne mwannyo ne kitaawo
kitaawo ayinza okuba nga alina kye yakola, bamu bwe bakkiriza enjiri bakitaata babayigganya ne bayisa bubi, n'olyoka ogamba nti oyo aliba sirikwatagana na mukadde wange oyo. Njagala okutegeeza nti ekyo kyokola Yakobo si kye yakola, he just did the opposite. Bwe yasalawo okukola ekintu kimu, okutabagana n'okunoonya okutabagana ne muganda we. Njagala kumaliriza olwaleero nga mbakoowoola yonna gye muli, ojjukire muganda wo, oli nsamba ye yeeyiga, oli matovu ye lubega, naye mwafuna obutakkaanya, mukazi gwe wafuna obutakkaanya obunene. Owulidde nga omusajja ono asasulira omuwendo gw'okutabagana. Mbadde njagala okusaba weegatte ku abo abakola ekigambo kye kimu olwaleero. Mbaagaliza olunaku olulungi. Katusabe Taata omwagala omwesigwa, twagala kwebaza nnyo nnyini ddala kubanga ebigambo bino ebya Yakobo byasigala mu Bayibuli, tuyigiriza ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. Kyenva nkusaba Mukama mu bwetoowaze otuyigiriza okunoonya baganda baffe, ogulumizibwe bw'ekitiibwa. Wa Yesu Kristo Mukama waffe.